Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, okubiri Kabaka waffe olw'okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa olunaku lwa leero. Okuzaalibwa kw'Omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa II ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa, Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza, n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu Julayi 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi, era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi, kubanga Omulangira yazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago. Emyaka 7 egiweze leero ye Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Muwenda Mutebi II. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi, naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa 1966 obwavaako n'okuwera Obwakabaka. Buganda bukyebaawo ng'Obwakabaka yakayita mu biwenda 3 ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyolo ng'azaalibwa Omulangira Kalemeera, omwana wa Ssekabaka Chwa ow'olubereberye. Akayuuguumo akookubiri kaaliwo mu myanga. Abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga II okutereera ku Namulondo, n'etuuka n'okutulibwako Baganda be babiri, Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema, nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga Daudi Chwa ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuuguumo akookusatu
keeko ke nakoonyeekedda akalukumu 966 akaavaako n'okuwera obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi, bweppo otunyuunyeemu omusaayi, naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda 3 batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owokubiri ye Daudi Chwa. N'owokusatu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Gwe tuzza okwebalizibwa Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Bangereza ku myaka 29 n'abagamba timujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gy'enkaaga weebali weetuli, egy'ensanvu n'egy'ekinaana babuuliranga mu byafaayo, naye omulembe omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo. Obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale, wabula tugirabamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7, twateesa tugatambulize ku miramu emikulu 4. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi, okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzaawo obwakabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba. N'okulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda Kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo. Omulamu ogwokubiri gubadde ku byabulamu. Okuva mu 2014 tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga kaliko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza byabulamu, obulamu obwakabaka naye n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa owokubiri olw'okujjukira okulafuubana kwe ku byobulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna. N'alinnya Sarah Kagere tuli naye wano, Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Gombola mu Myuka Busimbi Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi owokubiri mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be
nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula. Mu mulembe guno omutebi, ebyenjigiriza bigeraganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga senior, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo ono nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Bulemeezi, yazimba ekizimbe eggaggadde n'asaba kibbulwemu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era nagenda embuga n'entegeeza Sseggwanga nti olw'omulamwa gw'ebyenjigiriza Kabaka gwabaddeko ebbanga lyonna, kisaana ekizimbe ekyo kimubbulwemu amannya ge, era Kabaka naye n'asiima bw'atyo. Ku olwo Kabaka yatuwa Nnaalinnya Victoria Nkinzi okututuusaako obubaka bwe. Omulamwa ogwokuna gubadde ku bya bulimi. Kabaka Mutebi bwe yali akamala emyaka 16 ku Namulondo, yatongoza omwaka ogw'okukola mu budde obwo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yali Katikkiro mu ssaza ly'e Busujju, era ye kennyini Kabaka n'alabibwa ng'awese omugongo ng'abyala lumonde. Oba mukawulidde ako? Kabaka yennyini yakwata mu ttaka n'abyala lumonde. Ako kaali kabonero akakubiriza abantu ba Buganda okukomya okunyooma omulimu gw'okulima, era ng'ali e Busujju yakubiriza abantu be okuba n'emmere emala. Mu 2016 Ssemunywa yambuuza enteekateeka nze ne bannange be babanjulidde bwe tuli mu gavumenti ye gye tulina okulwanyisa obwavu, okusinziira ku bwavu bwe namutegeezanga nga bwe nabanga mbulabye mu Buganda nga tuli mu nkola ey'ettoffaali, kuba yonna twatuukayo. Ekiteeso kyayisibwa mu kabineti ya Kabaka mu kwanukula ekibuuzo kya nnyinimu ku bwavu, era kyali kyakkomyawo mmwanyi, era nagenda mu lubiri ne nkimwanjulira era n'akisiima. Bwetyo twatandika kaweefube w'emmwanyi terimba afuuse ensonga, oba ebitongole babijjawo oba tebabijjaawo, emmwanyi efuuse ensonga. Kabaka kye yatugamba mu 2009 eky'okukomya okunyooma obulimi, tukirabyeko ng'abantu bazzizaawo ensuku, emmwanyi, ebirime ebirala nga n'abalunda beeyongedde. Mu kukwasa ab'amasaza kalakita kabadde kabonero Kabaka kayagala abantu be bafune nti tusobola okwekulaakulanyiza mu bulimi ate n'okweyambisa tekinologiya okwongera obungi n'omutindo gw'ebirimibwa. Emmwanyi n'obulimi bikyusiza obulamu bw'abantu, era ababyettanidde nga omulabirizi Katumba Tamale eyakawummula babiwaako obujulizi. Emiramu egy'ena gye twasoosowaza, naye nga twandisobodde okuleeta n'emirala mingi ne tugijjayo mu kujakuza emyaka 7, naye ndowooza ebintu ebirala Kabaka byatuusizaako waweereza gino emyaka kakasa mwenna mubiraba, era twebaza Katonda amusobozesezza okukola bye yakakola. Emyaka 7 gya kitiibwa. Omuntu waweereza emyaka egyo alabibwa nga atuukiridde mu bumanyirivu n'okutegeera embeera eziba zimwetoolodde. Ku myaka egyo kizibu omuntu okuba nga ajja kusanga ebintu ebimukanga byaba talabangako oba byatawulirangako.
naye ne bwe bijja nga bipya omuntu ku myaka olw'obumanyirivu bw'aba nabwo bivuunuka ate era mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu myaka 7 Kabaka abamuweereza babadde bangi mu bitongole ebyenjawulo. Mu abo abaddemu n'abamuweereza obulungi n'obwesigwa. Naye oba oli awo n'ababaddeko akabuuza nabo babaddeyo. Abakulembeze ab'emitendera mingi nabo abalabi, ab'eddiini abalabi, ab'ebyobufuzi abalabi, ab'ensikirano abalabi, ab'obuwangwa abalabi, abakulu b'amakampuni abalabi, n'abalala mu biti ebyenjawulo bonna abalabi. Naffe bakatikkiro ku mulembe gwe yakabana 5 balamba. Owekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Owekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, Owekitiibwa Daniel Muliika, Owekitiibwa Emmanuel Sendawula yakuuma entebe ya Katikkiro omwaka mulamba n'okusoba. Owekitiibwa John Baptist Walusimbi ate nange kati akuuma Ddamula. Mbyaganda waweereza emyaka 7 awo naffe bakatikkiro atulabye. Awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu, ate nga byakola birabibwa buli wozza amaaso, kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Semanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda ne abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu, essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Bukajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era liiso ddene tumwebaza, naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso. On my own behalf and on behalf of my family and on behalf of the Kabaka's government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, upon attaining the glorious 70 years today. Kabaka Mutebi II stands out in the history of the Kingdom of Buganda, just like 2 of his predecessors, Kabaka Chimera and Kabaka Daudi Chwa II, for restoring the monarchy or for stabilizing the royal dynasty. We prioritized 4 themes as we marked the royal birthday. Giving thanks to God, the reason we are here, was the first theme. Thanking God for the king's life and for the protection he has accorded him these last 70 years. The Kabaka's birthdays, this is the second theme, since 2014, are celebrated as we highlight healthy issues that require our attention. The Kabaka's birthday itself is always organized to fight a common health problem. Kabaka Mutesa Health Center 4 at Mityana was commissioned by Nali Nyakagere in line with that theme. The third theme was about provision of and development of education facilities, which has been on the priority list of Kabaka Mutebi's reign. Indeed, the Kabaka Education Fund
and the education institutions that have been set up in different parts of the kingdom speak volumes about the Kabaka's stance on education. A school block at St. Peter's Senior Secondary School, Bombo Kalule, which was named after Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, was commissioned by Nalinya Victoria Nkinzi. The fourth theme is about agriculture, and we all know that agriculture is the mainstay of the vast majority of the homesteads in Buganda. The Kabaka has severally called upon us to ensure that every household has sufficient food. Amanya gange bapita Aidemba was Brenda, basa Walito Badzi School. Elisangibwa wanene Nansana, Chebando Munsumbi. Tuina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vaani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vaani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande bwaffe bwonna oba obulaba. Regiko Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regiko emirimu gye tukola tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo.